Nambesha jana bino ajane value for money kyekisooka nenga value for money eri mbino wamanga Nambeshe is a seasoned politician aina region jaleta on board Eastern mu politics mwale ata ina region jaleta on board number 3 parliament command ya parliament ejja kwanguwa nti bwayogera bana bali mu parliament ajja kujanga ebiragiro mu iPod bijeno bibukale ekitabadde ku Zedriga mu parliament atulayo Madame Zedriga mchala wa shitibo netabira nko mukulembeze mu kifo kyonna ne public temumanyi embassy you see you need somebody gono tuzaga commissioner parliament member of parliament kati ekyo president Museveni bwe yakyogera guru nalwala senyiga guru yalwala senyiga kavule na yasimula kwandiza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo federaza n'okusomozebwa okulala asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina president wa Common Man's Party Honorable Munyagwa Mubaraka tugenda kwogera naye ebigambo agenda sooka akubuuzeeko tutandike programu sebo tukwaniriza sawa osooka obuuza abantu tutandike programu y'olunaku olwaleero abatulaba mbalamusiza mujebala amannya ge Gonze Munyagwa wa Common Man's Party mubere nnyo ku mukutu gwaffe gwa MS Media twebaza nate okubeera nga mugubeerako accident zifuusa accident abaana ndowooza bagenda 25 bebaka confirming okuba nti bafudde aba King David Junior School ndejje buli basi y'essomero teyali yasomero naye basi eretwala abaana atomerera ne train ato ekito ky'olunaku olwa Friday olwa Saturday olwa Friday era olwa accident eyagwa abana bali beyo kamuli mu Busoga Minister we namulabye yataddewo directive ezize n'ebirala onayo Munyagwa mu bino byonna nyananyezebwa somero bazadde somero ne ministry n'abazadde bananyezebwa bonna ekisooka kansuke ne ministry ya works and transport engeri gye bagaba permit ezivuga emmotoka ezinene permit za wano za period oba za class kobwego badde ovuze emmotoka enene oba togivuga kasitoba ne class ene esookerwako bwegwako bayina etteeka kiringa ekikwate mu class ekola ki eddako class eddako wegwa mu eddako osanga driver w'emyaka 21 nga ganyina kirasi 3 permit oba 22 nyina kirasi 3 ideally kankubuulire okwata omuntu omwe emmotoka evuga abantu 6 5 benkaaga yandibadde ayita mu interview rigorous nga sikugikeera bukezi actually bus eriko akantu akalika PSV otera kunyayo kutezo 3 basi oba taxi PSV passenger service van akantu ako kaita kateka konti PSV Ministry of Works yandibadde katekonge mazena kuwa driver interview yo works yennyini n'ogula bus ba inspectors of works ne batugula naga tuvuge kale tugenda aluwa oba tugende guru tudde ne bakutunuulira amakondo gayingira otya okola otya olwandivudde nga bakuteerako PSV nga neereyo basi bagiwandiika mu mannyago to the extent that basanga agitudde ku steering omulala atali gwe registered driver bagimpoundinga kyekibaawo kankubuulire ba driver agenda najja ku mugagga Costa neba nga yagirina najja afune omulimu gw'essomero owaye jangu mukibi jangu bansuulireyo nabasene ne conduct ne director w'essomero n'alamuza nnyo baba musuulireyo bakomewo batwalayo butwazi okomawo kati ye kyakola ng'ateeka mu conductor owaye tugenda Masaka negeno nteere ntwalirira abaana abo gena n'ebiryawo onosanga ba traffic ogi basimbo yitewo bagaye permit wagireseka inga sigala wakaawo ngono director somera yagala ebyobwerere baleeta abaana conductor jatuuzaamu abaana ng'avuga teri driver mu nsi muno ayinza kuyita kubo lya train kuliyitamu buyisi train weesalira nga tasibyemu wadde train tesala oba mu birowoozo bye nga tagale kantunula eno n'eno tabanga yo taliyo munsi
neba head teacher bagale byowerere ministry of works tekoze mulimo gwayo kwa crediting aba drivers abo kuba interviewing na kuba crediting ku motoka number 2 kanzire kwa head teachers ne ba directors essomero eringiza school fees eringiza erina abana 10 kyekirigano kubera ne bus yali akola kyo ngina ne driver wayo somolina abana 10 ngane woje oloji sasula no jimalayo ekyokubiri buli mwaka buli tamba abane bitrip babifura byakufunira mu sente abana 10 nenga buli omu buli tamba alete mitwalo 10 neji 15 trip abana 10 bogambe emitwalo 15 abali njagala babalemu ze milioni 10 mwaga buli tamu mu trip zokka kati oyagala trip nga source of income lwaki togula costa billion pya za milioni 8 wano ze wala no sasulanga nofuna wa driver abakugune ba internet ngombe bitebira decent ekisooka ne trip zaaki bwa abana bagenda kusomerayo abana mbamazi tamu zonna amasomero katamu gazimaza abana mu bikujjuko trip contact day sports day sports gala kalicho gala manya kati batade ne media simanya media day bayina buli kamu nemwe government ngomutunula butunuzi kati bisekendo byali bitandise ibintu bikira rumbu proms prom patano atasendo kuleta helicopter ku masomero bajja oli nagira mu motokazi hama 5 nusanga nomuzade nga musanyufu mpangise motoka sato mwana anga agenda kweraga kusomero you parents kigenda maso amusanyusuze mu holiday esomero twatwala bana kusanyuka esomero batwala bana kusoma gwe ne bakwata abana bunyina omuzadde gwe nalabisi kumunenya abana bo bana oyina gamba twala kapuchorwa no bakuba mu motoka y'esomero nagamba twala kapuchorwa nze wali esomero ali alingira abana twatwala Maction Falls kulambula ne mwayimwe ngenda kebera atadeka boat cruise mu Maction Falls mu Maction Falls wabigana nzo mwana wange alambula ebyekiralu mu Uganda go bichi byalambuza omwana wago byatasoba mulambuza abana sale batwala ku Freedom City ne wali mu Reham olumwe somero lyatta abana ku gundi ku zoo bakubagulirya police nebibika batwala abana banasale ku zoo nabateka mu kyatwe ky'emiti ku zoo naayita bano bola abana abavuba why tisobola kwa accident no batuvugiramu ayagala abana kumubagamba bazade nti batuvuze mu lyato olwo yasaba sente zaki zeriato naye natwalina alabo bana bayite mu bwatu abana musanvu ba drowning 7 child were like 5-6 years back kids drowned ne bafa mwabazadde tosobola kulambuza mwana wo mu holiday abana mwabatwala kusoma batadde emitu yabikujjuko second time yebera yabikujjuko amasomero genyini gavude ku mulamwa gw'okusomesa gali mbikujjuko nakola sente trip contact day nze ndabigana jango tune mwaka omwana wa kindagati no mpita ntunule muki ne waka gobagamba ku shadinga you know wagano nze munyagwanzi yintu zitoru nako ntulawo ndetere bimuli omwana bya shadinga obitunule ngati can't you give the kid those flowers na bindetere waka Ntakire akati bono ne bakubala abalo obuntu batagayo kano emitwalo 8 n'ogireka awo 10 bafudde okusoma very expensive jukira gwa bazadde abalala bagenda yogo n'otagenda omwana owo akoma wali traumatized kati okusoma bakufudde kuzibu nnyo nze mbadde nsaba government is stopping freezing their trips zino indefinitely zona bazijewo kisoboka buli muzadde ayagala omwana bwe uli ayagala omwana walambule Uganda mu holiday kola plan y'abaana bo gwe wenyini obetwalire abazadde mukole plan z'abaana bamwe mbeerambulize mujje abaana bamwe mikono gy'abasomesa bafuka commercial tumule ebintu batuma baana buli mukolo gwe bategeka manya sport music gala buli mwana balina bya ataya bye bamuwandiikira gula kino wandiika nti buli muzadde alina sente ezo mufudde education very expensive for nothing mwamba mwagala sport sigala oba kalicho gala mujiteeke mu budget ya school fees ono gwe mwatukola ki mugula after rumbayo nayo buli tamu mugule costumes abana zibambala abana fite twetaga na kutuguza bigoye bya bay gule kanzo gule koti gule twagala yambale ngo mulalo gule omushanana can't you buy those mushananas mweke nyine bane misana na 10 ngesomero nga byamwe
lwaki tembipangisa temugenda mwawe bemikola bipangisa nembipangisa ne muzadde nagula omusana nagwa mitwalo 15 tamu eddako namugamba mwana katajja kwambala nga muganda twagala gomesi ate uwo otamugulira abeera traumatized kubanga baba balabo bagula. We have parents abatamanya education nga mmwe temanyi kicho omwana kyano nakusomera mumanyi nti omwana okubeera mwaga amasape pro mutwe kusoma no omwana byano nakusomera birala abantu batikira n'abaana ba nasale mbokuva mu nasale ogenda mu graduation nayo nefuka issue. Graduation ya nasale egasachi nakusabeza ebifaananyi mitwalo 6 gauni ya nasale egasachi bomwana ba akubye ebitabo olukumu mutwe bitabo kibi yakubye olukumu kuva mu nasale okuyingira primary bitabo kibi yakubye olukumu mutwe era sente ziba mpitirivu budget muve mu muzanyo faba mu nasale nagisomera mu Catholic Church umusaba Kristo mu Catholic Church mu Catholic school Catholic Church tewaliwo nasale ku buzinembe jaffe okujja ku nga balaba okuliride nga baga kerezi obakalisa waliwo ku muziki waliwo program nze saba Kristo ku kyalo yanjigiriza okuwandiika saba Kristo nga tutulomu natula ko rutanagira na ina wakabawa natusomesa ntuyiga zino alphabets vowels bichi twabigirawo notuka P1 wina interview ya P1 ze kwali kwata kutu guno mukono guteeka kutu yani interview noyingira P1 diru negwa uyu kati oliwa diru negwa teri yasoma wano kabe minister ve yasoma nasala yogere ukizigezi nasala ya bay osanga nasala ngesinga university ate kati nga atenti omwana akeera 11 vani munona 11 nemu abazadde abaliyo kamba buzi ozukusuti mwana osawa 10 abagante anabamu amagezi gweko omusajja omukulu ozukka sawa 10 nosiba emisana ngobongo otolioti kati omwana w'emyaka 4 gwe bakulimba otya nomuzukusa sawa 10 naye ate 10 amala mu kubo omwo sawa 2 ku 3 esaba mweto oluza bapikinga oli nsebe essomero lina standard babakeza 10 nimbu lwaki babalimba 10 amasomero naye gakikola kulaga nti bo bazibu nnyo basobole okunyiga akasente ekyokubiri baagala cost eno bagisombesa abaana bangi bakozesa costage gwowe omwana emyaka ziba naye omwana wange zimuzu kusanga tezinawera saawa mu omwana w'emyaka 4 5 kisoboka ekyo kati omwana wanasa kitegeeza tukambudde somero saawa 2 wa 3 basanga esaawa emu gyasoma mu kitundu gyasoma Wangamba I'm feeling tired nga wabire kefu nebyo kuzanyisa byo wano connect. Bo muzuku nagamba lero sagala I'm feeling tired nga wafuna wano byogi. Wali yoki? Tewali. Let me tell you kumanya mu obutasoma basumbuwa. University law. Kullo school ne nasara primary wa wasinga wako omunji kyosubi. Lo school. Inane course nga abantu basoma weekend zoka. Genda KIU, genda Kampala University, genda kuisi waliwo course za weekend zoka nga basoma lo. Weekend. Nsula ntebe na mwana asomera Kampala, vani mutwala paka Kampala. You are an idiot. Osumba busumbu iba. Asura muduma omwana bwasomera Kampala akera mujamu nabero mu mwana w'emyaka 4 nakawungeze nabero mo muna ife tuwerera tumenyeka abana mbakeza 10. You are an idiot osumbu wansi mwana osumbu wati. Pakole emirimo jo kera sawa zo 12 naba sawa muzukuso omwana. Munaze mu parking ranyone breakfast. Muvugo muteke kusomera erisinga okuberi okumpi. Erisinga okuberi okumpi. Nero atefe tunyomanya masomero ge tusemberedde. Mwasomera mugaliwa. Nzo wange tajasomera. Mwasomera mugaliwa mwe emitana mwamazanga busa. Twasomeranga kuga tusemberedde. Mwamazanga busa mwe emitana mwe ali abanalwanda barundi abaverwa ngamaza busa masomero ago. Batinga mwasoma ne mubeerawo. Ate tegali mabi. Fena gitwasomera mu. Mumalizeka abana bamwe emirembe mubaluwaza trauma obongo bulwala. Obongo bukola ki omwana omwana ino kuzanya omwana kuno kusoma kwa aina kwenjoyinga bwenjoyinzi ngali mu katemba naita mu primary muri muki waliwe be D certificate ya primary bagisabanga ko muri tewali muhabachi what is wrong with you ngane obane channel ya YouTube wakesomesa omwana byo musomesa kusomera butereyo what is wrong with you osasolotia fees wa milioni 3 mu nasale milioni mu kitundu babura nange sisobola sente za chezo why paying that money not kaniko ku nasale aji okoma ku sente nga mmeka nsasula ne 5 lwa security y'abaana bange emillion nsasulya bya kwerinda
tosasulira neranze bamanyi mbagamba teacher tondaga bitabo teri kyogenda kundaga kyesera banga nsasulira security yoka neze tebankuyega mbudi no lisomesa nze bokuba omwana wange musomero mujjawo ne mutwala ewalala teacher tagunjula mwana wange nze ngunjula. You don't beat my kid. That is my principle. Yes. Nze nasomesaako manyi ekyo bayita okusomesa omwana omuto. Emuggo manya bino kumukeza si bye bikola. Omwana ne waka omukibiina ayina kuba half n'omuzannyo half. Sebuzo mwana inomu obudde okuzannya. Exactly. Tuyina kye tuyita formal ne informal education. Kyovola ffe mu kyalo tuyina ebintu ojjukira ebikokyo. Koikoidia, that was part of education. Gogoro mujukira, it was part of education. No, it was part of education. But I was my by no setting and that's a way kindergarten. It is kindergarten see akusoma bitabo bingi. Kindergarten ya kuja mwana chejo chineche waka. I go interacting n'abana abalala. Ayigena abantu nti bwasanga waka ali heavy ayinatandikira ku P1. Lera abazadde naze kubavuma watu babulire tebawulira bayina akatizo tozukusa mwana sawa 10 agende ku somero no mwana muteke ku somero lisingo kubiri okumpi bobo ine duke gayaza ngosula gayaza mwana muteka cross wali kasomera kali ya cross ne dukali kati bamuvuga ne bamujje gayaza ne bamulete Kampala ekamuki nasomera chicho yagala mbuye wa beyi oli omuzadde ye yakola mwaka teko omwana wa wantu nga ne lunch time wetu kati chitagiso mwana wana sale kuli lunch kusomera ngo muliranye you want pick your kid butula muduka muli lunch simple okusoma kufuule simple atenga kuli cheap eno wansi ogenda tuko spendinga sente eno waguru nga sente wezirwa savinga na yosula maya omwana omuleta mengo ja omuleta kola ki ogula otya nokola routine nti sawa 10 mbanzi guddewe waka ntwala bana kusomero sawa 10 ezekira sawa 10 mwana ate wa nursery so tubabulira ebyokulambula abazadde mukomya abasomesa okubajjegawaza omwana wa nursery alambula biki wa nursery kanti yuchoga mu holiday to sakwe twali mwana okuzu osolo mutu alaye nebi baifudde bagende ne banne nze munansonyi wa benvumye mbavumye nemba buli you are idiots sanga omuntu minister takeranga ko sawa 10 ewenti agenda mu buto wenti agenda kusoma naye akiza omwana sawa 10 gwaba kikolo mu bwongo ane government yawo nebireka bulisi nanti abali mu government bayina ata amasomero ne mwana wa nursery kindergarten ne baby ne top avati kusomero sawa mwendo gwa kaongezi naye mwenda atuuka 2 kwemu eyekiro kwaba mweto yakedde 10 ezekiro atuuka 2 ezekiro waka alinga ine emirimu naye ayagala kuvimba ku kyalo abantu tulina abantu nga bo baagala kweraga bwerazi ayagala kuvimba ku kyalo bamugambe abaana bo tebasomera kasomero kaawo basomera Kampala abo bo tulina abantu lero naze ndi munyivu ndaba obulamu bw'abaana mu buzanyidde munnyo tuzanyidde mu bulamu bw'abantu nga zifusi bantu kubanga abazadde abakabye ku King David ate baganti ezo era tuwa ezo trips bwezi zibadde zibeerawo ku somero ezo trips nga je walabye eyavuddeko akabenje zibadde zibeerawo ku somero soke tuyimize trips ojuti abana for heaven's sake no bajje Kampala agenda balambule kapuchorwa balambula yoki what is in kapuchorwa kitubuli tuka bacyatunula membuli ekire kapuchorwa kyo mbulira abana kyo bavugira abana bafe ebaina folk wade bagenze bagita sipi wade bagenze kalagala teriwo genda ne kanywa katawaliwo kalagala falls boya gakwalaga falls cheki kalagala teriwo tetulina falls wano mu Buganda okakasa bakade bagala soloza kawera kuko abajjemu abiri bobe education bamu commercializing ate sibicho twafuna abantu abali mu ministry abali mu kibe balina amasomero bebagayina kitu bebagalina kati bote bagana nabo kubire regulating kwa mwe bafuna nze naga mwami wali umusomesa gona ningendo kusiba kuba omwana wange ko proper punishments ne mwagwe mbade ngenda kusiba sure ningendo tuka kusomero ngaba mugobya dusi bama ningenda musiba Yakuba omwana yali wacha kumeka gwe Yakuba omwana yali asomagira ngo omutwe gumuluma yali wa P7 nakutama ku mutebe ya jamu kuba bukubi bino bebakuba hana mugamba natuka bamugobya dusi bamazo kuba abana omwana yali abasinga mu kibiina baba kezanga 11
Somero kiri wano kitwala milioni 2 buli tamu biri wano ebisomero bya musijja kukyogera bamaiza tebafunye na mwana ayina buna soka afunye 7 ngane mbyalo tuyina abo buna abafuna bava na obutano owo yata naba registeringira owo yata naba yali registerinze nekolo yaje omutego muluma nga tumukezanya abantu bakezanyo alusaba muno omusujja nga tegunalabika okanya kumukeza gasiwulira bulungi zuko ogende vanabera mutya munsi kakati onajamu kuba ntwacho somagira mu kibiina nenga tubakeza omutosa sayo mbaga mu kibiina alireti bwaka yatandise tebafuna yona ina bonna babutano kusumbwa busumbu y'abantu kusumbwa ne ministry kati ya government ya masomero wakiriko gabere ne buses ago agagaro gena si wakiriko ministry setting ebintu ya masomero etandike school fees somere ki erisaba sente meka baso regulating school fees ekyo kubiri bo yagala trip saba ministry gendo wa education officer akubuza entambula erieta plan y'okutambula erieti aba education officers by inspector of schools twatekawo baki bakuwa requirement ezeta bakugamba otwala baana walwachika bwacho batwala kapuchorwa ntikiche mugendo okulambula twasoma ku level mu primary tebuli mcho ita field work tarimu muleke kutusiriwaza abasomesa mwe temuli kyo ita field work mu primary fenna nebo abasomesa abo twagisomera mu level ku senior 4 mwe twakolera field work ate ne field work nayo tumala gazunga omanya twagala genda tugende Kasenyi landing site awali economic activities enjawulo okusinzira ku kyoyagala atwagenda mu areas etwazi basinga okubuuza mu UNEB mu geography sibo kiri so bazadde mwembrero nkedde kubavumamu mu nsonyiwe naye bwe tubagambisa olulimi olwangu temutegeera ne kati ndowooza bategedde kwa buli mwaga maze mwana wange tajagana ku trip nze tajagana ku trip obabine mu UNEB PRO ya P7 mu nsonyiwe mu benyiziza leero temuli mu trip tekirimu ate bino byoyagala omwana ala bajja biraba Uganda tegenda kusenguka this country is not going to shift abana batasobodde genda mu zoo kusomero nga ligenda in the holidays also planning one weekend and you go with your kid gali safe balambule naye omuneeteka ku masomero gano agali commercial bannaye mugenda kaaba ne amasomero gali commercial nyo jogamba education system yafa government ya president Museveni kibaita education kyagirema ekyo kyagirema tosobola kuta education n'okola kituyita total liberalization education nti somero nti government ina mukono mu lisomero buli omu atandike wakasomero nga bwa tulira katudeyo mabega okero bwe yasala abantu obezo kya okinda gateni kugaba road ku street kukuba vote nga tewali na askari eno n'omuntu asokubbawo omwana amutwala ekyo nyinyi wangama tuwagana ku kusomero eryo lenyindi enkugamba nojjayo omwana nga tebategedde liyeyo side z'emmengo lyefuula eri akabi nditegedde kati nagenda nenzijjawo omwana wa kindergarten nga tebategedde ne mutwala natuma mwana munempitira gundi najje emmanju nayingira kati wabanje omwana bakola batya nabatululira befuula serious kera 11 happy 7 of basoma ne ku Saturday omwana primary asoma atya Saturday Saturday yoka ne Sunday basoma omwana primary asoma atya weekend wala kikola sense bagala kuba bana bayite bulungi tebayina bo bayita you see what has to not watch time bonze kinyiza ndi muzadde netufulidde abantu okusoma nti kwa beeyi okusoma mu nenga ideally edda okusoma kwabanga kintu nga buli omwaso okikola omwana yetaga bwongo obwe kuchafolding atenga n'obwongo bw'omwana busobola n'omusomeseza obwereere n'ebyo nabyagwawo twakifuula nga kucakala kweraga n'osanga omusajja akutte helicopter etwala omwana mu prom y'essomero naawe headmaster n'okkiriza helicopter gyerandinge mu ssomero mwana wa mubede omanyi kyaleesa uniform kwa identifying nti ono mwana wa ssomero gwe tobimanyi naawe ekyaleesa school uniform kutufaanaganya twenkane n'omwavu abuliremu bamanya nti omwana wa MS omugagga bw'otamutuma uniform MS ajagenda afunye omwana w'essuuti ya mitwalo 8 nga gy'asomera buli lunaku leka wa MS omugagga n'awamunyaga omwavu bafaanagane baleme kubeera bona bambala uniform baberenga bafaanagana gwekimanyi omwana okulaba nga ku prom taata we teyamuwadde wadde akagaali kagirako oliaze ne helicopter kimanya n'omwana ono omulala amaanyi wadde ag'okusoma butereevu neno tulya gavumenti eryawo ate ebiragiro bibayisa olwaleero ate ekyaba bikyusa kuba Jesse Muyingo bwe yali ku ssomero yayogera birala ate n'agenda ku media center era nawo n'ayogera birala anti balina amasomero
kati baba bayingira mu business prom natulira omwana prom isomero limu nga yambadde street ekomeno bamba lidda bamba la bubinyo kati bikibe promoting for sure wachi mwe basinye banyaba abazadde abagoye nyufite mulinda abana bamwe mugenda nawo mwanje no muholide kusinga kuonona abana bafu aluna kumbulwa bwa kusanyuka omwana yambala ko mwana kakogamba nti fe twasanyukanga ntubanga ne candidates dances na kitwa yambala nga bintu bikome abawala bayambala nga bintu bikomeno kyonga omwana yambadde bulungi tasanyuka bane muli mukoonona abana bamwe fe kino kibagamba for the good of your children balime kubakyamuukiriza mu primary teri kirimu teri wali tukakusaba mulimu na mwasa baluwa ya P7 teriyo ne ya senior foto bajaji musa teriyo byasomye wali ku degree ebijjo ku matalinga era bije bamusaba na university kiyo mututemu ekyo kyekikulu kubanga nalabye omwana owa P4 wo mujire Kampala mutuse kapichola abakyategeera abakyatunula kilometers manyi nego muzado inzo kwata omwana wa P4 mutwale kapichola comfort kijatambule bali mukabobu bus boda bepanze bati baade mu kikulu nina bus josanga ngevuga abayizi ningo omwana ina n'omukono ebweru mbawulira mpe wati nina bende sa ku Masaka Road nga bali mu muziki ogutagambika naye nga ne motoka endala eyise so omujjako omukono anyway tugende ku kirala ekyo ka staff tubagambye ebyaffe nerwa kuba nti ekizibu ne waka taata asobola okwawukana ne mama ne bayomba bubinyo olwokuba taata agambye omukyala nti oyo omwana tajja genda ku trip eyo tajja genda mama kati omwana bande bagenda aki nkugambye tulina ekizibu kituufu okuwagala okuweerera abaana kirungi ffenna kyetukubiriza abantu naye abantu basusiza akajanja okwefunamu beefuula abaagala ennyo abaana you understand mwine ebintu mugenda mugunjawo naye nga bikalubya obufumbo bwa bwereere baby shower gwe maama we yakolerawo baby shower okujjako okuva ku lubimbi n'agenda azaala baby shower yagikolerawo mukalubya ebintu weereetera olina olubuto baby shower newekubya ebiiso abebiiso amabi ne bakutunuulira tolugenda kuzaala weekuba bisiraani ofa ki n'ensi ensi lwaki mwagala pate buli dakika pate mbitadde ne mu baana bammwe nebagala ne kushutinga neliye kubye bifaananyi nga kumpi olubuto luli mwagala kino ensi eno ensi mugireke nammwe mupakuse nnyo ati mbagala kukopa ekyaba amanya abazungu balina eneyisa gye beeyisaamu nti omwana atomubogolera omwana baba alina gyayagala nekyo nzikanya nabyo waliwo bye twayiga wano ebitaliimu kati ng'ekyobutabogolera abaana kiri perfect tutta talenti z'abaana omwana abeere waka ng'ayogera nnyo kumba ajja kuba munnamawulire gwe n'obeera ng'omushatinga down talent kiki ekibumbwa kye kati abazadde abamu tebaawula okubogolera abaana okubakuba tekigunjula nze maama wange yali mukambwe nnyo nga nze saagala nnyo okukola bintu bimu ng'okuwaata emmere okuginyiga maama wange nze yanjigiriza okuwaata okusaanika nze maama nga wembeere waka tafumba nze nyiga emmere kati bwesirira n'agamba gw'ogenda kubeerawo otya mu nsi muno ne kati emmere gyanjigiriza okusaanika n'okuwaata ennyamba ki kikulaga nti yagezaako tunakyami naye nga she was nurturing me mu bye siteetaaga wali obyetaaga ate kati emmere bukyogaba bwe mba simanyi kufumba wano mukutte nga tonaba kuwasa kakasa weefumbiranga emmere mu mbogo okagwa amatooke emmere yokka kyogaba bwe nkwata omugaati n'entokosezaako enva sizirya naye tosobola nabeerawo ndya mu nsi nga simanyi kufumba amatooke akagonga bwe kagwa yasikalya atamanyi wadde kugoya abatalya amatooke tebabaawo kati gwe weefumbira emirundi emeka simanyi nakumanya awo maama yali alimba wandaawo eddusu genda oleeta amazzi kati eddusu anti punctuality akwagala okubeera nga oli mwangu okola emirimu baali babisusa nalina mukwano gange nayingira amagye nenjagala okugaana okusoma ngende mu magye maama yankuba embooka 5 50 sure omanyi omuti gwe bayita omutuba ngumanyi bulungi gubako amasanda naye bubaako obutugundi obulanda buno obukka wansi ebirebera biti yankuba emigga egyo 3 neginkutukirako waliwo mukwano gange yali agenze mmaje fe kyokumbuulirya ntuula wano okubuulire sooka okule yajembooko n'asimule n'akuba yakuba bukubi yalina kutuuza nagamba munaye oyagala amagye biki kubanga yinza okuba calling yange yali mu magye kituufu singa katolina general maybe tomanyi naye yakuteekako butesi mbooko ataaga
so ndoza n'abazadde njogera gye boogeramu n'abaana ekyo kituufu naye nga ate abazadde abamu ate laavu y'abaana ebasukka mami enkya we have a trip tabala mukankuwa example endala kati essomero erisomesa omwana n'ayogera oluzungu olungi yetulaba ng'essomero omwana n'abeera ewaka nga bafamire y'abaganda tamanyi luganda is that proper? Basoga tamanyi lusoga mbuje wa luzungu bakyoli tamanyi lukyoli nti wa luzungu it's not proper. Abazadde muddeeyo okusomesa kulungi ne mukujeemu akajanja twala omwana somero ekusinga okuba okumpi omwana abe nga tatuuyana kuzuukuka mangu si buli somero ekinakikugamba mbukkiriza bukkiriza gwanda ask ogamba wange ku trip tajja genda simple nyene psychological torture abasomesa gye batuusa ku baana omwana lwakwata sasudde n'omuyimiriza mu maaso abasasudde ne bagamba education yeetaaga kutereeza education system ya Uganda yeetaaga kutereeza yafa kyafuka kintu kya busuubuzi kati boba akolera mu ssente ate mpitirivu kuba buli agala ssente okola ssente agamba somero lya nassale liri mu ssente mpitirivu soka abazadde abamu be baana basoose tebabuuza bwoga nti ssente bwezi tibaleeta buleesi njala tugende ku nsonga obwakeredde olwaleero nga NP yakyusiza obukulembeze simanyi oba bakitegedde nakitegedde Zedriga bamugjeewo ne baleeta Nambeshi Zedriga yalinga gundi babayita yali masinale nga alina emirimu gyazza okukola emirala nti olwagimaliriza kuba ne mukugoba Mpuuga nalaba ye yaliwo waliwo bagobera Mpuuga ebbaluwa eri gye bawandiika nga Mpuuga miliyoni 5 kakati kankikuyigirize kino Gulu bwakwatibwa Ssenyiga kati Nuupu ye yasimula Gulu nono bitegeera bitegedde sijja ne bano balina bitegedde nga bitegedde bibabuulire Gulu bwalwala Ssenyiga Kavule ye yasimula alina akakwate Kavule nkubugambye Gulu bwerwala Ssenyiga Kavule ye yasimula kakati Nuupu yasaba okuddamu iPod President Museveni n'agikiriza eddemu iPod efune ne ssente zaayo zeeyagala baba baagalayo ssente naye Museveni bamuyita mpankuwe Museveni mubyofuzi capitalist mpankuwe si communist n'akali akaani Museveni ayita sitakange capitalist kakati ne badda calculator kubanga okudda kwa Nuupu mu iPod kulimu ekibuga Gulu ndaba mu Gulu kane badda mu calculator madamu Zedriga ono babwaini taliiwo bwatuweereza Zedriga kiba kivaayo bulungi value for money teriiwo nti abakyuseemu baleeta omuntu nga mukulembeze ate nga ali mu parliament kiveeyo bulungi kiveeyo bulungi nga mukulembeze ate nga ali mu parliament so Zedriga bali tazitowa yes because zegundi Nambeshi ajja na bino ajja ne value for money kyekisooka nenga value for money eri mbino wamanga Nambeshi is a seasoned politician aina region gyaleeta on board Eastern mu politics mwali ate aina region gyaleeta on board number 3 parliament command ya parliament ejja kwanguwa nti bwayogera bana bali mu parliament ajja kujanga ebiragiro mu iPod bijeno bibukaale ekitabadde ku Zedriga mu parliament tatuulayo Madam Zedriga mukyala wa kitiibwa netabera nko mukulembeze mu kifo kyonna ne public temumanyi embassy you see you need somebody gonna tuzaga commissioner parliament member parliament kati ekyo ndoza President Museveni bwe yakyogera Gulu n'alwala Ssenyiga Gulu yalwala Ssenyiga Kavule n'ayasimula kino kiba tekiruma Zedriga ng'omuntu of course politics wali buli omu bamuzanyisa gundi ye mu politics teri akolagana naawe nti akwagala nnyo bakolagana lwawe lwabye bakwetaagako era bigwa time bwetuuka nga bala tolina kyolina nga gwe bakuta ngeyo kati stage eyingiramu abagisobola bweba waliwo otuukana nti kati ono wano tajja kusobolawo ne baleeta omulala gundi ono wadde ongambye seasoned politician naye command Nambeshi acceptance mu banne agina bakiririzaamu mu parliament yawo nti asobola balagira kino oba asobola bagamba kino ne bakikiriza bajja mukiririzaamu ajja kusooka
ekizibu kya lead of opposition kyagenda okusobola okusolvinga bagenda kisolvinga mu win-win win-win nga EPR yutesalidwa n'ennuku tesalidwa kiyinza okuba mu change of office change of office bearers yes nti ono mujja ku kino muteekewo kubanga ambition bwakola decisions ezo asobola okusigaza n'ababaka banne neze Driga abaka beekala abayinza okugana ogenda kavula n'abasangawo n'okubayita neze Driga abadde asobola okuba essimu n'aleeta ababaka abiri ne bajja kisoboka abadde asobola olinga tanagaba bifo naye kati baga bifo tayinza kuyita na bataano that's number one. Number two, never ayina supervising them at parliament ata n'abasangawo ntayina. So I think they wanted somebody alimu sente zaabwe zigenduke. Omanyi oyita sente zigenduse ziba omanyi olugero lwe bagamba nti tezifudde dda na lusogo nti asabali ofunayo akatini. Exactly. Kati ebyo byonna changes zonna kati zetulaba ziri ku nsonga emu bagita iPod kyekikulu kubanga sente nupu zegenda okujja President Museveni alina zitumirako emirimu egiwera mingi sente ezo ziri entitled ekibiina kiri entitled ofuna sente kino ababaka ba parliament iPod bwegamba teri government ekuwa sente kugijjako teriyo so kati ano batirawo obukwakulizo jibenga sente ze zigenduse tabalabise mu bukwakulizo obwo terateekemu okulabisa ayinza obutabalabisa naye nga ajja bafuna byayagala ajja kubayingiza abasakingemu oxygen. That's the idea. Kati wabasakingemu oxygen baba basigadde bakyali ba ate oba tolina oxygen n'osigala ng'oli mulamu ebyennyini biri mu kugambibwa nabi PFF yongegamba ffe tuwalidde tetujjagena mu iPod bo lwaki tebakola nga PFF wakiri PFF eri ku musingi gwa activism abaliyo ba activists bagugubi ba defiance PFF yokuva ne bwe yali mu FDC ku mulembe gwa Besigye tegwali mwangu mu iPod bo bagugubi ekitali ku bano PFF bali bagugubi wakati nalabye abakulembeze nga bagamba nti bafreezing body mu watu omwali muva sente kibiina mu kyali kifuna sente agamu kugenda ntegeddeko nti NPA abamu n'abakozi abawumuza ku kibiina kuba mubana abakozi no sente bazeetaaga kuliko emisaala gy'abanene abamu balinako omusaala $1,000,000 per month lindako bungu omuntu afuna $1,000,000 per month yes nga kibiina ky'opposition yes oba waggulu abo nga musaala abanga zigenda mu office $1,000,000 per month waggulu awo zigendawo $1,000,000 per month waggulu awo zigendawo buli mwezi mu mwaka nafuna $1,000,000 na $1,000,000 mu nsawo yeze ne zikkamu si mu office ye $1,000,000 per month waggulu awo zigendawo kati toja ayagaliza kyobaka bwa parliament azifuna nazi misaala emeze eyo gye bayita iPod eriko ebyokunywa by'abakulu eby'ebbeeyi which is not bad but kyengezako okulaga nti the only mistake yali ekoleddwa kuzanya katembo yo watu wavudde mu iPod baagala bifaananyi naffe baagala masanyalaze baagala biki ate ne mumala ne mudda mu iPod nga Museveni nyina yali omwali mugamba yagala amasanyalaze yagala kinga yaliwo mwandi gambye abantu tuli mu fundraising drive abantu bebwe tubajja tuwa sente bajja tuganiza iPod ziriwa tubazeemu eza iPod nga neze tuteeze nebweru nawo ziri zisinga zino obuki mbwe abantu sobagamba amazima bwe gatyo anti wuliriza bava mu iPod nga bakimanyi nti banava mu iPod bajja kufuna ekyekwaso ne sente bazikutte kati nga bafunye ground entuufu ekola fundraising kuŋŋaanya world over sente ne zikuŋŋaanyizibwa bamala zikuŋŋaanya ne bafuna n'akalulu ne bakamala ne baddayo wannakyemalira Museveni tukomye mu iPod baagala aliya zaabwe ez'omwaka guli gwe baafiirwa ne zino kati abatakutafunye amagenda n'amadda abaafunye kitegeeza bo bennyini bye bawandiika nti twagala okukomawo iPod gosaba iPod tekunona waliwo ebyagambibwa nti singa NUP tebeerayo ng'ekibiina ekyokubiri opposition mbu kiyinza okulabisa iPod ng'ekintu ekitategeerekeka mbu all means President Museveni ne gavumenti ye basendasenda NUP anti kakati NUP eyagala gavumenti ya Museveni yegwe si bwe kiri bweyagala nkugambye NUP eyagala gavumenti ya Museveni yegwe yetwala obuyinza ate lwaki egiyamba okulabika obulungi ogambye obutabayo kirabisa bubi gavumenti ya Museveni NUP ereme kubaayo gavumenti yegwe
erabike bubyegwe shebe si ekisinga obunene kiriwo ekisinga amakulu kugenda n'ogirabisa bulungi oba kugisuula kugisuula kandi ze bigambe bana abatamanyi nsi ze bisimba nkulaba kyosamba kubanga Muwanga Kivumbi mu kulaba kwange tulaba nti yali best person okutuula mu kifo kya acting president w'ekibiina kya Nuupu wadde tali mu parliament naye Safari yategeerekeka ebyobufuzi abimanyi bulungi naye lwakuba nti yali yakajja ne bamuzzaayo anti yajjira yali ayagala kyekino ekyamuzisaayo nagamba kyali ekyo yali azze kukisaba naye nga ensaba gyakisaba erina muzisaayo yakisaba bubi Muwanga ali shrewd nnyo ali over ambitious walina kyayagala tabalirira muntu amuli awo ate naye teyeebalirira yakisaba bubi yayagala alage bana Nuupu nti nze mukambwe aliwo kati kati mukwagala okulaga obukambwe buliwo nakola nkole empoomye nalunga yagoya amayuni instead naddayo kati nambesha ekintu yakituddemu kati Bobi Wine ye abawagizi be ekyokudda alaganga nti okudda ekyaleetera FDC okuva mu mikono gya Besigye yatoba president ne bukwatibwamu abalala teyata namugamba Besigye yatobwa president ekisanja kye kyatambula yali yakakitambulako mu mwaka gumu akola ebya demokrasi ebya Labour Party yebungereza agamba akanzireko ebbali omulala akwatemu ebifo by'obukulembeze simpawo ya Mwenge nange mpanyweko kiyinza obutadda kati abakwatamu ne baba n'ebigendererwa ebyabwe ebirala by'obukulembeze tebazika mukyala asobola okudda nga ali lubuto ekituufu ebyobufuzi tebazika mukyala asobola okudda nga ali lubuto gwosobola okwazika mukyala wo wa neighbor wadda nga ali lubuto aba kuvudde mu ngalo exactly kati Bobi Wine okwazika obukulembeze tebawazika bano bonna babuwanda banga batalina maanyi baliwa kati Zedriga badde ate amaanyi gavaawa gava mu iPod Nambesa ayinza okuwoomerwa ne batudde nagamba naye oli musiru nategoloza nawe kintu kyeddiza abatugobe najja nakumbi bali bamaanyi nnyo buli omu emisinde netukawa ne kugetulingizayo bulingiza tuti ekibiina nalaba gundi nga bamutwala nga Mbirigo yalinya ekikomero okuka yaagwe nadduke pata kyeyamaani w'ekibiina nga tasobola na kuyita mu geeti nze kugambye nga tosobola waliwo abaana balina amayinja ga minzaani ku geeti okwo nga bakulabako bali kuba ku mutwe ne baku so aje ensonga ya iPod njagala tugiveeko tugende ku nsonga ya America yayisa amawanga ge yayisa geetawa magezi bannansi baayo kugendamu ekyo kyembi nga ne Uganda mweri era nabadde ndaba Alan Kasujja akulira Uganda Media Center nga nyinyo omutwe nga agamba naye America mutukoze bubi nnyo ekyo kyokka kye mwakoze kisobola n'okugaana abalambuzi abensi yonna abasigadde bonna kubanga America watajja n'omu Canada talinnyawo kati Uganda kye kiba kigiteesa ku lisiti eyo byemulaga ku mawulire amawulire gamwe tegali censured ab'ebijambiya bayingidde mu kyalo Kiramba ne batema abantu 14 wadde gukyali gutyo embasi eri ey'Amerika ebagala bamawulire of course balina apps obuvunula buli TV byeyogedde amataba galumbye ekibuga Kampala nga tegaba tegalumbye gaba galumbye ate ogambye ekiganda kyekiba kiganda si ekibuzo ky'obuuziza Abamerika okujja wano si ekibuzo ky'obuuziza ekiteesa ku lisiti erimuzi essomero likutta omuliro n'era essomero eryokuna mu mwezi guno gwe gumu kakati mulimi kagendanga naye abantu abokya amasomero ebijambiya omuntu n'akwata amajambiya n'alumba ebyabaddewa nti Nansana, how far is Nansana from the city center, state capital? Do you know it is just 7 kilometers? Pangas? Ejambia? Kumpi n'ekibuga ekikulu. America n'alaba abaana bambadde t-shirt za NRM bagenda bafumita abantu obusobola ku baby konde babajjako amasimu tewabiraba ku street. So America yebe noting. Anti yebe noting. Katuba ina ngiri jiba grading levels za safety mu mawanga. Level 1, level 2, level 3, level 4. Wakuma level 4. Bwatu qualifying na kwenda mu level 4. Teri America abakizwa kujja mu gwanga eryo.
bakola kituyita travel advisory ne bagamba they designate Ministry of Secretary of State, Department of State yebikola. They designate your country ngeri tachali safe chimala America kubeeramu. Eno tuteka Uganda tuteka mu list eriko erimu Libya. Ne ruli bali batalizanga batadde muzi bugolobi nga zo bazitadde mu level 4. Bugolobi kololo. Kankunyonyere Uganda waliwo level za crime eziri mu kugwawo. Nga omuntu ava mawanga ago takikiriza nti kyasoboka mu 21st century. Mba abantu abiri can mobilize themselves. Ne bagula amajambia ne bagawagala. Ne batambula undetected. Ne balako kumenya ennyumba emu. Ne batema abo. Ne bagenda kuyokubiri. Ne batema. Olaba kikola sense. Tekikola. Tekikola. Kaninge ekintu sidini kyeba ababoda boda kyebakola omusambi. Ebikuba eggwanga PR. Mbu abantu basobola okumobinga celebrity. Celeb. Ne bamukuba ne wamwe atali wagwanga ddala. Ayogera n'olulimi ng'olwamwe ne mukuba ne mutira ku street emisana tuku. Kati gwe nonenya America, America onenya yaki. Fe tumesinza apuli ne gwanga. We have messed up this country. Nze wange buddo kuva ku police otuuke wange ziringa mita 2. Ab'ebijambi abanyingirira. Nenkuba amasimu n'ekyatwala eddakiika 4. Police okutuuka. Nga askari ye kyenkana bamumaze edda bamutemyetemi. Gwecho, is it conceivable? So kiyingiza mbongo? Is it conceivable? Nti mita, oga mita meka? 2. 200 meters. Okuva ewuwe ne ku police. Ne police. Kati police yagamba tena mafuta. Patrote yaliwo. Nga ne bajja ku bigere batuuka. Ate nga tebasookedde wange eggulo limba abadde same place same village. Negwa waliwo abantu abiri n'amajambi abayinza okutambula nga police mu patrolling ne mutabasanga. Kisoboka ekyo? Tekisoboka. So ebintu ebimu ffe tugenze tutte eggwanga lino. Engeri gye tukwata ebintu. Eggulire ne lifuluma ng'olaba n'abuyinza tebafuddeeyo tekuliko n'ali mukola clarification nga tebakwatako. So eggwanga tugenda tulita PR tugenda tugitta. Ekyasinze n'okwonoona yabadde ky'Ebola. Mubeera mutya n'omulwadde w'Ebola obumu mu babiri ne mulangirira ensi yonna okutta eggwanga okutatana ekifaananyi ky'eggwanga. Ebola yo yatukola bubi nnyo. Kati ate America ng'ovudde ne ku bino bya insecurity. Bw'amanya nti waliwo n'Ebola. Kubanga America balina ovunaanyizibwa obw'orescuing abantu baabwe. Tasobola kuleka muntu weeno ng'alwadde. Kati oze Uganda ofunye Ebola bakutwalewa. So ndo embassy ebeeraba netegeera nti bano kye bakola banne eggwanga litufuusa unsafe. Kati Alan Kasujja, Mr. Kasujja, omulimo gwe okutereeza kifaananyi kya ggwanga tandika babijambi banaalabika funa kyonyonyola baaki banala naye ebintu byo American Embassy ebeera ebeera ebinuunamu mu mawulire. Kyova ojola ebulwa reportinga ku munyago ogenda osanga gugwa amawulire yagasse negateeka ku munyago gwe wa reportinze gwe wandiise mu monitor gugwe bayagasseeyo balina ezo grabbers za AI kasito typing ototeeka ku online ngabo nizigenda zinyunyuntamu ebya munyago nga biteeka ku munyago ebya Museveni ku Museveni ebya Kyagulanyi ebyani kusha. So teri ensi yafuuka global village yafuuka ekyalo kimu ekyetoolodde. Tekyali kintu kyoyinza kukola in isolation of the rest of the world. So bina bamu exactly buli mwa abalina okulaba. So naye America yalimbyemu Libya n'okuteeka mu kristi yemu ne Libya ate bijambiya olwaleero kitemu nsangi wannansana ebijambiya bikyalimu pangazi si mundu ate no Libya gyona ekitiibwa bo babbisa mundu fe wano jambiya ne bajjanga abiri nga bakuba batambula kyere mu kkubo bati ate ekiro babaterawo ebipapula nti tujja kati kikyogamba toli Libya ate ne bajjanga ne security kikyogamba toli Libya nga mu capital system sokwamu ekintu bwekiti ate Libya emaze emyaka gyayo ng'eri mu butabangu road accidents emboozi basi egwezesa abaana 10 buli lunaku tufuna accidents abantu 15 abafa
kati America banaje banatambulira mu banga wabula kuba nalabe n'emikulu gy'amawulire gyebweru nga giwanisa nnyo story eno ey'abaana bano ebyo byonna binafuya omuntu okulaba nga abaana emyaka ena manyi kibafiiride mu baasi ne batokomoka naye ng'ataala ne baga even last week there was a similar incident when a train collided with a bus ogwo omutindo index z'eggwanga indices ez'eggwanga zigenda zikka ez'eggwanga eriri ku mutindo driver yatomeraganya atya ne train wa bus you mean train we crossing in amakuba tobaawo kiraga ne yes you need to fix this country at on a serious note. You can't. America naye tujeetaaga ffe ndowooza. Nnyo. Wanyina kulaba nga agamba mbu yeetaaga visa yagenda Bukedde yakola ki? Anti bamu bani ngogenda mu naganze yeetaaga visa yagenda Bukedde. Anti America abo kye batamanyi. America bwe kubaninga waliwo ensi zitaddamu kukkiriza nyingi. Ate waliwo business people abo mu nsi endala batakolagana naabwe. Kasa usanga oliko sanctions za America. So America eringa command center ya mawanga gonna. Yansi, si mawanga gonna. Kale yansi yonna. Tokozesa bigambo bingi. Yansi. Yefuga ensi. Kati ekifaananyi bakasuja balina bo bennyini banatandika kwerwanako batuleeze ekifaananyi. Batereeze obubenje ku nguudo, road shading, ekizikiza amasanyalaze ne gagenda Kampala nazibiriza ati. Ne gagenda okuva ku makyapa kalwaggulu. Kampala nazibiriza ati. Kuba netonya Kampala najjula amataba. Bamujali mino nti abijambiya baba nabafuusa abijambiya bakomyewo buto. Waliwo ababba abantu ku street olina banamujja kensawo group netambula ngeri yali mu bujozi bwe naale mugende kuba abantu ku street bwe bajjako baba nebikonde bajjako bino kuba nolabanga kiri mu capital mu makati ngane police eriko weri ngekyo kiri mu capital city mu makati nogante mulidi temufuuse Libya muleke kwekangabiriza nammwe very fair to yourselves and the rest. Ne waliwo nina gunabenga wandika munabyafuzi ngagamba nti ezo zonna liza tuza kubba kalulu munabyafuzi ali mu America yo naye yadukira yo naye bo bitabise bwa kalulu kano ke bariginga biri mukaaga ate bovudde ku mulamwa travel advisory America ezikola mwanga agali mu democracy na gatali muki democracy teriwo ebitekigana America kujja ko babyaka nati mbukitegeza ababitabise bannansi abali mu nsi banza okubanga nabo bennyini si basanyufu ne gavumenti yefuga Saudi nga bagenda wali akalulu Saudi nga tebagiteeka ku bani wali akalulu wali democracy kati kitegeza omuna Uganda olwali ofuna visa ya America ayinza okulwana nnyo ono sigifunangako bana Uganda twekubye nnyo olaba Canada bana Uganda bagende Canada nga tebanagenda nnyo banje Canada oyo omulaba yitalina problem nnyo kuba asylum seekers ne twamala mu flooding abana Uganda ne batandika effujjo batandise okwekalakaasa nga gundi zaabwe zirudde privileges bakola ebintu bingi nnyo Canada kandi nega naye abasajja bana batufuukidde ekizibu lwaki tebatandika okudda ewaabwe awo yatandikira obadipotingira naturally eneeyisa gye mweyisa yebafuula abantu olaba bannakenya tubasinga obuntu bulamu n'ensi ezo zibarankinga okutusinga nnyo buli kimu ate nga Uganda esinga bannakenya obuntu bulamu n'ebitebe byabwe bisinga biri Kenya lwaki Kenya ine ebintu byetakkiriza ebyekijega mumwina amajambiya mugenda ku street ya Nairobi nga mutema abantu mbakuba omusisi gabaliirawo babasanga munaana nga mwena mwafudde olwo bye batakompromisinga obuyonjo bw'ekibuga nego tunula Kampala ku streets olabye wamu wefaanana potholes Kampala chaos omuntu nakola kapaki k'oluguudo nakolera emyaka 2 kibuga Kampala wakati so binje byetaaga kutereza seriously ate no tuleke bino honorable mu byenda bali eyo up country wa tutandikire mu bibuga kubanga ekibuga omuntu mwatuukira ya Uganda ekibuga kyandidde ng'omuntu bwatambula omwendo ogw'ekiro terenza mukwatako naye kati tekisoboka juzi nabadde naleba Jamaiti n'embwa za police ku gate ya Makerere University main gate ku main gate ya Makerere kumbi ne main gate kuliko ne kaditach ka police kuliko kota guard ya police nga bajjawo ki Maiti ndozo yabadde ya muizi yabadde ndozo wa musekiro ku gate ku mosque kyenkana ngo akafuna maboti ku main gate
kusaidia mosque nga bajo body nga bamuse. Can you imagine? Ku university in security wait. Yes. So eggwanga Uganda lyetaaga kufixinga goge mazima. Kyo tukyalina bingi bye twetaaga okukola. Ndowooza bakasujja tebaali yemulugunyiza ne baalirabye ekizibu ekiriwo. Bakitereeza batya. Tugenda okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne Honorable Munyagwa Mubaraka. Tugenda kukoma wano tujja kutandikira olunaku olulala.